omusiraamu aba wa kitiibwa ekigenda okukuuma ekitiibwa ky'okunoonya ssente, ekigenda okukuuma ekitiibwa ky'okola, okugenda okukuuma ekitiibwa ky'oyambale bulungi, otambule bulungi, ssente. Naga nti bannaye mukozese ssente, munoonye ssente, we muzinoonya muzikozese mukuume ebitiibwa byammwe, mukuume ebitiibwa bya umma, mukuume ebitiibwa by'obusiraamu wa ssente. Omusiraamu baleme kukusanga nga gwali mu kubba, omusiraamu baleme kulaba nga gwali mu supermarket kamera zikwate nga gwayambadde ebintu. Omusiraamu omukyala baleme kulaba amawulire nga batulaga omukyala emabega ayambadde jiribabu ate nakwata ebintu nabyambala mu supermarket, kamera ne zimula ne bamwambula ne babimujjamu. Munoonye ssente, muziwe bakyala bammwe, mulabirire abantu bammwe. Nabbi swalla sallama n'atukubiriza okukola. Naga nti almu'minun qawiyyu, omukkiriza ow'amaanyi ateeka amaanyi ge mu kunoonya ssente. N'oteeka amaanyi go mu kunoonya ne baga sekama yaye n'emmere agitunda, omusajja owaatyo n'ebyemmere abirimu, iye zinoonye. Oba otembeeya. Naga nti khayrun wa ahabbu ila Allah, omukkiriza anoonya ssente, omukkiriza alina amaanyi n'atalera ngalo, Allah mwagala nnyo ate mulungi nnyo min mu'minin da'ifu, okusinga omukkiriza ali wano ndera ngalo, okusinga omukkiriza alera engalo. Oyo ayagalwa nnyo mu maaso ga Allah. Bavubuka tukole, bavubuka tunoonye ssente ze zigenda okukuuma ebitiibwa byaffe, tubeere bakozi kuba obusiraamu butwetaaga nga tukola. Allah n'atuuka okugamba mu hadithi al-Qudus, inna anzalna al-maala. Allah n'aga nti yassa ssente. Ensonga lwaki Allah yassa ssente? Liiqaami swala, osobola oyimirizaawo esswala, ojje mu swala ng'oli mutebenkevu towankawanka. Kati ojje mu swala ng'olinamu akakadde oba naye tolina bunkenke bwonna oga alhamdulillah ekyemisana weekiri osaala wenna oli mutebenkevu. Noyinza okujja mu swala waneeno, mu swala musasulira landiroodi, mu swala mulowooza okuba akatayimbwa